okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi wa 3ABN TV ate ne Avento Productions weebale kubanga olwaleero nalwo olonzeewo okukeerera ku program ensulo ey'enkya. Nkujjukiza nti buli kyakuyiga ky'oyiga kyeyongera kukuteekateeka kuwangula. Olunaku luli twalaba ekyama eky'obuwanguzi nti kwe kuterekera ekigambo kya Katonda mu mutima gwaffe era ne twewa ne challenge nti ddala ddala tuyige ekyawandiikibwa kimu buli lunaku tukikwate mu mutwe ate tutambule nga bwe kigambye kujalaba enkyukakyuka ey'omuggundu mu bulamu bwa buli omu ku ffe. Weewaawo nkyali omuddu wa Mukama Muyinza Edison Kiza okuva mu Avento Media ate ne Kabulengwa English Sabbath School. Weewaawo njagala okukujjukiza nti obuweereza buno bubeerawo ku lwa buwagizi bwo. Osobola okuwagira mu ngeri yonna gy'osobodde. Tulina Airtel Merchant Code eri 3977850. Onyiga *185*9# n'oteekamu ennamba eyo 3977850. Waawo obuwagizi buba butuuka direct. Ate MTN Momo Code eri 838983 *165# *165*3#. Ate ng'oteekamu ennamba eyo 838983. Zonna zireeta amannya ge gamu, Avento Media Ltd. Obuwagizi bwonna bw'owaayo nno muganda wange bukola omulimu guno mu ngeri gy'otayinza na kulowoozaako. Weebale nno kubanga owagidde obuweereza buno gwe awagidde, naawe watannaba nsaba Mukama akusobozese obuweereza buno okubuwagira ate bugende mu maaso. Neyongera okukujjukiza nti oba oyagala kulaba TV nga toli waka nga oli ku lugendo lwo, osobola okufuna Avento Media app. Gwenno alina Android phone. Ogenda bugenzi ku kibanja ekya Google Play Store no downloadinga Avento Media app. Ate naawe ali ku iOS oba iPhone Apple osobola okufuna app eyo ku Apple Store. Teekamu naawe Avento Media naawe n'ofuna app yo. Kakati nno tewali asubwa kugirako TV, live TV zonna, TV ya international, ya Latin, ya Russia, buli kika kya TV ekya 3ABN oba okifuna butereevu. Ate era ne Avento Radio oba ogifuna butereevu. Gwenno ayagala okwejjukanya bye twayigako emabega, gamba ebyokuyiga bye wasuubwa byonna ku ebiri mu bujjuvu. Osobola okufuna yo app gye bayita full dose. Ate ombeka tusabireko wamu ate tubeeko kye tuyiga enkya olunaku olwaleero. Taata waffe omulungi weebale kubanga otuyigiriza. Tusaba Omwoyo Omutukuvu atulungamye tutegere ekigambo kyo ky'oleese gye tuli enkya olwaleero. Sonyiwe obutabi butuukirivu bwaffe bwonna. Obeere wamu naffe mu byonna ng'okusaasira kwe kuli. Mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo tusabye. Amiina, amiina, amiina. Ekyokuyiga kyaffe ennaku z'omwezi 12 olunaku lwa Mande gamba kisoboka oba tekisoboka. Kino kibuuzo, kisoboka oba tekisoboka. Kibuuzo kyakuddamu era tunaaviira wano ng'okizzeemu mu ngeri esingako obulungi. Samwiri, tukyali mu Samwiri
naye tugenzeko mu Samwiri kyakubiri essula ya 22 ate olunyiriri lwa 29 Samwiri ekyakubiri essula ya 22 olunyiriri olwa 29 okutuuka ku lwa 31 Bayibuli egamba kubanga gwe ttabaaza yange ayi Mukama era Mukama alyakira ekizikiza kyange kubanga ku lulwo nziruka mbiro n'ennumba ekibiina ku lwawo Katonda wange mbuuka ekigo Katonda ekkubo lye lyatuukirira ekigambo kya Mukama kyakemebwa oyo y'engabo eri abo bonna abamwesiga. Weewaawo Katonda waffe y'engabo eri abo bonna abamwesiga. Agambye kisoboka oba tekisoboka? Kibuuzo kyakuddamu olwaleero. Omu ku mikwano John omusajja gwe tulusomako eyawandiika ebigambo bino agamba nti omu ku mikwano gye ennyo eyayitibwa Olin Owens alabirira ekifo ekimu eky'e Texarkana. Olin ono ali mu myaka egy'obukulu 80 naye akyalina ekintu akyalina embavu akola dduyiro. Emu ku enjogera ze zasinga oba gyasinga okwagala egamba nti ekigambo tekisoboka tekiri mu bigambo bye. Olini ofunze ye muntu wa kisoboka. Omu ku basajja Namige, abasajja enjasabiggu ayitibwa Daudi naye yali muntu owa kisoboka. He was the man of possibilities. Omusajja ono ensibuko y'obuvumu bwe teyali ye nga ye naye yali Katonda we. Kwegamba ye we yayimiriranga teyalabanga amaanyi g'alina naye yalabanga Katonda ow'amaanyi g'alina. Gwe nno jjukiramu mu ttale nga likyalidde enzito asajja akavubuka kano kayimiriranga ne keeyimba mu mpologoma ne keeyimba mu ddubu ne keeyimba mu musege ne kagulemesa okulya endiga. Agasajja kano kwegamba kaalinga kasajja Namige. Jjukiramu ali mu lusenyi nga Abafirisuuti bazingiza enkambi ya Isirayiri nga abasajja bonna bakankana. Asajja ne keeyimba mu busajja obunene Namige Goliyaasi. Naye ebigambo Dawudi byakozesa nga ayogera tebiraga nti musajja w'amaanyi ye nga ye omuntu naye agamba nti nze nkulumbye mu linnya lya Katonda wa Isirayiri gw'onyoomye. Kwegamba omusajja ono yali tali mu maanyi agage, yali ayimirira mu maanyi aga Katonda gwe yali akkiriza. Wulira ebigambo bino. Omusajja Dawudi gwe tusomako mu byafaayo kwegamba ensibuko y'amaanyi ge yali yakwesiganga Mukama. Omusajja ono yeesiganga Mukama n'omutima gwe gwonna. Dawudi yawandiika ebigambo n'agamba abalala beesiga embalaasi, abalala beesiga amagaali, naye nze neesiga ggwe Mukama Katonda wange. Kyava awandiika n'agamba nti kale kankusomeremu katono olaba ebigambo by'omusajja ono. Tuli mu Zabbuli essula Zabbuli eno ey'ekikumi 21. Uli omusajja ono gwe njogerako olunaku olwaleero. Ye wategeera Katonda ti naawe yimusa amaaso gange eri ensozi, okubeerwa kwange kulivaawa? Okubeerwa kwange kuva eri Mukama eyakola eggulu n'ensi. Wulira wayogera ku Mukama n'obuvumu obw'ekitalo. Agamba taliganya kigere ekyo okusagaasagana. Akukuuma taabongootenga. Laba akuuma Isirayiri taabongootenga so tegyebakenga.
Mukama ye mukuumi wo, Mukama gye kisiikirize ekyo ku mukono ogwa ddyo. Enjuba terikuwokya emisana newankubadde omwezi ekiro, Mukama anaakukuumanga eri obubi bwonna. Ono ye anaakuumanga emmeeme yo. Mukama anaakukuumanga amagenda go n'amadda okuva leero n'okutuuka emirembe gyonna. Ye Dawudi teyinanga kweraliikirira awali Katonda we bwe yali yeesiga ow'amaanyi. Wulira, omusajja ono Dawudi teyali musajja wa tekisoboka, yali musajja wa kisoboka. He was a man of possibilities. Dawudi ono nno yayinza okuwangula abalwanyi bonna. Yabuuka bbugwe omuwanvu ku lwa Katonda. Omusajja ono ayitibwa Dawudi yali akkiririza mu Bafiripi 4:13 agamba nti nnyinziza byonna mu oyo ampa amaanyi, wadde nga yali tannawandiikibwa. Ye musajja namigge ayimirira ng'amanyi nti yagamba kwegamba yali nga Pawulo agamba nti oyo yali ku lwammwe ne Musa ne Yoswa nti yali ku lwaffe w'amaanyi okusinga oyo ali mu bo. Omusajja ono nno kyakuyiga kinene nnyo gye tuli. Wawayogera mu lunyiri olunaku olwaleero agamba nti Mukama egwe ettabaaza yange, Mukama alyakira ekizikiza kyange, kubanga ku lulwo nzirukambiro n'ennumba ebibiina. Kuba ku lwa Katonda wange mbuuka ekigo, Katonda ekkubo lye lyatuukirira. Ebigambo bya Mukama, ekigambo kya Mukama kyakemebwa. Oyo y'engabo eri abo bonna abamwesiga. Ekigambo ky'okwesiga nno kibadde ky'amaanyi nnyo mu byokuyiga byaffe bino. Ndowooza ogenda otegeera ensonga eno ey'okwesiga. Naani gwe bwesiga? Mukwano gwange, mbeera ki gy'oyitamu? Kusoomozebwa ki kw'olimu? Kunyigirizibwa ki okukuzingiza? Bweraliikirivu ki bw'olina? Ng'olabira ddala tekisoboka, tekiyinzika okuyitawo, tekiyinzika okuyita mu mbeera eyo, tekiyinzika kuwangula, tekiyinzika kusobola kutuuka ku nkomerero, tekisoboka. Kwegamba nga buli wotunula ogeza kulaba possibility yonna olaba impossibility. Kwegamba nga golaba mission impossible. Naye olunaku olwaleero tuyiga okusinziira ku muddu wa Katonda ono Dawudi. Agamba nti Mukama kye kigo eri abo bonna abamwesiga. Ku lwa Katonda agamba nti yaabuuka ne bbugwe oba giyite ye geeti ennene. Amanyi ekituufu tasobola kulekererwa mu mbeera eno n'omuli n'ogumu n'akatono. Omusajja ono akkiriza nti Katonda gwe yeesize tayinza kumulekerera wadde ng'okusoomozebwa weekuli, kubanga Katonda talekerera abo abamwesiga. Mukwano gwange, kiri kiti eri ggwe? Naawe oli muntu wa kisoboka oba oli wa tekisoboka? Waliwo abantu nga bo eva buli kimu balabamu impossibility. Nga obagamba nange tugenda kukola kino, agamba tunakisobola ekyo, tugenda kujja bwe tugenda kukola tutya, nange tuyinza obutakisobola, ekyo tuyinza obutakisobola, tufune ekirala.
kwegamba nga eva balina tekisoboka. Kale olwaleero tandika naawe okuyigira ku Dawudi ono, otandika ogamba kisoboka. Wadde ng'embeera erabika ng'etayinzika, wadde ng'embeera erabika nga nzibu okuyitamu, beera ne mindset eya possibility. Have a positive mindset. Mukama Katonda waffe alina ensonga lwaki aleese ekyokuyiga kino gye tuli. Ayagala nze naawe tulekeraawo okwemulugunya, tulekeraawo okutunula ebitasoboka, tutandika okulaba ebintu nga bisoboka. By the way, omwandiisi omu yawandiika n'agamba, you can only do that which you accept, that which you expect, that which you purpose. Oh, you can only achieve only that which you expect. You cannot achieve beyond your boundaries. Buli lw'oteekawo ekkomo ku busobozi bw'olina tosobola, naye buli lw'oteekawo kisoboka mu buli mbeera era osobola. Kiri eri gwe muganda wange okukkiriza. Kubanga bw'otakkiriza ekituufu kiri nti tosobola. Muganda wange ne mwannyinaze, ekituufu twetaaga okukyusa endowooza zaffe. Kibuuzo kinjagala okubuuza olunaku lwaleero, ng'olaba buzibu mu mbeera ennyangu, oba olaba omukisa mu mbeera enzibu. Waliwo abantu abamu ng'embeera erimu omukisa, agenda kufunira awo omukisa naye n'alabawo ekizibu. Ate waliwo n'omuntu omulala ng'embeera erabika nga nzibu naye nga ye alabawo opportunity, nga ye alabawo a blessing, alabawo omukisa. A blessing in disguise. Kati gwe oli muntu kika ki? Gwe muntu alaba ebizibu wali omukisa, oba gwe muntu alaba omukisa wali ebizibu? Kino kirowoozeeko nno kantu kakulu nnyako. Si kantu si kintuntu kyakumala galowooza. Ekibuuzo omukwano gwange kyenjagala okukubuuza, olwanagana na mbeera erabika ng'enzibu, osobole okuba ng'ofunamu omukisa? Oba oliawo olowooza kisoboka, oyinza okuba nga oliawo ogamba tekisoboka busobosi yadde mu ngeri yonna, naye tunaakola tutya tetugenda kukikola tekijja soboka. Your mindset is already bound to a certain thought, to something else. Ogamba tekisoboka. Nsaba muganda wange otunuulire Katonda era omuteeke mu kibalo kyo, ojja laba byonna nga bisoboka. Ekyo bw'olikikola, njagala okukakasa olwaleero muganda wange ne mwannyinaze, ebitasoboka bigenda kufuuka ebisoboka awamu ne Katonda. Agamba nti eri abantu tekisoboka naye eri Mukama buli kimu kisoboka. Ye mu Luka agamba nti with God all things are possible, nti eri Katonda buli kimu kisoboka. Kakati gwe ebintu byonna byobadde olaba ng'ebitasoboka, olwaleero nsaba otunuulire Mukama era omuteeke mu kibalo. Ebintu nebitasoboka bigenda kusoboka wamu naye.
kale wajja tusabirako wamu muganda wange ali eyo kwanga okusaba kongoga Mukama nze omu ku abo ababadde tekisoboka njagala Mukama onyambe nfuuke omuntu wakisoboka taata wange ng'okusaba kugamba nti nsaba onyambe saagala kutunuulira mbeera kwegamba nendaba nga tekisoboka kubanga Yesu tagiriimu nsasira nkuteeke mu kibalo nga Mukama wange omulokozi wange era mukwano gwange ng'okusaba kugamba ng'okweyanako kugamba olwaleero nti Mukama nyamba ompe omusana mu kizikiza olyokulaga amaanyi go n'obuyinza bwo mu bulamu bwange nga nkwesiga okubanga kwe kusabako nga kwe kuyayaanaako nga kwe keegayiriraako kweyagala okwaya eri Katonda nsaba weegombeke tusabe. Kitaffe omulungi weebala olw'ekisa kyo ky'otulaze tuze bujja olusaasire otukyuse endowooza zaffe abadde bamanyi nti tekisoboka abadde balabira ddala nga tewali lugendo tandika okulaba nga kwegamba tulina ekiddako tulina solution center nga yeggwe tusaasire Katonda waffe osobozesa okuwangula mu kusoomoosebwa okwo kwonna kunyigirizibwa okwo kwonna tuyambe tuleme okukuvaako naye tunywerere ku ggwe emirembe gyonna. Weebale taata kubanga otubedde oyongere okutubeera n'okutuyigiriza nga bulijjo okukwesiga ate era n'okugoberera tambule naawe tuteeke mu bye tukola byonna olyoke osobozese okuwangula byonna olw'amaanyi go. Weebale kubanga okusaba kwaffe kuno okulidde ate n'okuddamu okusasira kwe kuli kubanga otusabye nga tukkiriza nga tuyita mu Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina, amiina, amiina. Saba nno Mukama akumpeera omukisa byonna bye tuyize bigabanako ne mukwano gwo naye neeyongera okuba n'essuubi nti kisoboka mu buli mbeera awali Katonda. Weeraba. Bye. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.